Ekibozi. Agafeyo. Mumbe ku kibozi ni kintwala. Eri mtu enkwagala nnyo era kunoonyamu. Mwafunye endaga muntu. Mwafunye endaga muntu. Mudde ku ndaga muntu mugifune Chameleone. Chameleone gwennyine, Chameleone bonna bamwenda tujja boogera Chameleone. Ndaga muntu mwagifunye. Ba bloggers abasigadde mu namuzukuke ansa kyagula nze ndi ku break wano. Ndakuvuga bimuloka by'abasajja ni wano mbiri bya. Kali mkulya kamere. Obulamu bunyuma nga oliwagira Kyagulanyi. Nze nabukwaza Kyagulanyi. Kala nti omukazi abwa kireeta wano. Mufune endaga muntu tenso bagamba nsa ngenda kukola video n'essenyo nenja mufune endaga muntu. Enja jjobero nseti. Mufune endaga muntu ebirambu bifeeko. Ngapa kali bwama ku ebirala mufune endaga muntu. Munoonye endaga muntu nje kibanyuguza. Wali omulina okutunula wokka ndaga muntu. Akabanira Bobi Wine nti bajjukiza ndi mulansi time just nze kubuza ku bantu bange bajjukiza ati nina omulamu ogw'okubeera nga tukwata Uganda tutuuka ku Uganda ensuubizi. Omulama gwenjagako gwa Kyagulanyi gwokka. Newooma. Akabaniro Kyagulanyi nekyo nkibabuulira. Nemmere njefumbire nako obutwa. Sitani mungi azze wano, sitani mungi. Kyagulanyi ansa. Mwenda? Obulamu kubukoza Kyagulanyi bunyuma. Kalo singa mwasaya kanga kedde emizeni muze ku bantu bange. Kwena kasanga kefuna mwako okubeera nga nje kalanchi nga kano.
Asana kaya sedda muganda ngi Richard eri nnyo ssente abantu beeyagala bonna basanyufu fena tuli basanyufu Kyagulanyi kati nakuze atambuza abantu akajinaji mwenda yereese wema sikyalina nnyo kiri awo mukiyammenya nga Kyagulanyi ali ku ntebe enkya bwengula nze kulanga enkya bwengula enkya bwengula abalabe bamanyi ale n'abasajja muwase nga kati nasalawo akamere kajja mu budde nongenda kuli mukazi akavuga n'akaleeta amaana ekkiriza penge waabwe kyandi badde ali akaceero naye omukazi kasangamba nti mpagira mwana Munnayuganda kati gwe nnawasa ali munabifuna Munnayuganda ali wano kati gwe mmenya mukazi gwe mmenya Munnayuganda wa 2020 ya bomu afuze n'afuna kadi ya NUP tujja kumwogerako enkyalo 2020 ya pusi kama yambo omwana Omunnayuganda yakkiriza nti nagera Bobi Wine kati anfumbira ettoko sina kina kyendera sina stress oba oli anakuterayo akamere omwana omuzira yeddira mamba bazaliddwa bano mu Stockholm mawozanga njagala bazungu kati omukazi yanzikiriza nanjagala kuwagira Kyagulanyi enza njasagge yali mutwe kuwagala nnyo ndabe kooli babi Kyagulanyi speech ye mwagiwulidde abakazi muve ku biddwe b'ekiyayaye mudde ku Kyagulanyi mukyala wa Kyagulanyi kyeyogedde babi message yote mwagiwulidde eyabwala abazaalaza nti bannatuuka ebo namta first lady yabyogereko first lady mbise mutwe gwammwe mudde mbitazimba kubitazimba kazi nafuna muganda oba oli awo ng'ettooka likufumbidde lirimu ekinyeebo ate nze nnimba nze ifu yange eri clear mboka bange bibe emoloka ebenkolera bipakinze awo ndi ku mulimu temugamba nze ndi muzi wa bitruck biibyo ate nze mbalimbe nze nnoonya ndi ku lanchi nze ndi ku lanchi muganda wange nze ndi musaabaze wa moloka mulina okuwagira gundi eno kampuni yange gyenkoleramu olenda lunch time deliver there notekako ekikofiira kino ekinoonya essente naye nga nakkiriza Kyagulanyi kanaki nga kano nga bakuwa emmere omukazi ngono nkyawa waaki nsonako mapenge yasinga okubanga atambuza enjiri ya people power nga mukyawa mugole ki ebira biba bijja kujja luvannyuma bamuyita Namanda mwana wa wano bazadde wano emmere akiddekako kalinga oddawo nalinda bino bimaka Donalds Chameleone mbu Mulwadde tujja kubyogerako enkya ebyo nabyanje era kasamugire benkya ssaawa mwenda ogwe Uganda nga mumanya ntumbudde era kasamugiraba enkya ssaawa mwenda nga manya Lucifer atumbudde nafuna Namanda nejiiko njina mu nnyumba lwa Kyagulanyi nze nali nina ejiiko nga ejiiko yagalayo ki nze nfumba ne bampasanga buwasa nga Uganda najiiko wadde ekyeyo kyantama essuubi liri mu Kyagulanyi nze nalinako wadde e Bulaaya ng'ekyeyo kyantama temada kimpuubyewuubye essuubi ndina mu Kyagulanyi bwe navaawo ne njatula bwe nti owavira omukazi omuganda nagamba nze nina kufumbira era maama bulamu emmere ye ewedde manyiku oli ku live sijja kukwatula munnange bakiteke mubukedde kyonna nikesimanyaka bayiteke namawulire gaabwe mba olutiko simanyi olunyiriri kunoonya kacya yakaleta mu flaska nkawombeekerevu
nalinza sinna yatula mukazi nangamba yatula wavira omwana omunayuganda muyinza kungamba kyekirala mmere ngifunira mu budde mbaka wange Kyagulanyi amaanyi geeyongedde dda bamwede batandise okumuleetera maanyi gasusse mbatekkala biki nabiwulidde bitugenda byogerako enkya tuleta spokesman edi mutwe banjirira saluuni abantu bazibeeramu ate ababombeefu selekita gundi asiiba akuba endongo nga teyanzaze n'okubeera ngeri gundi yalinnya edda selekita wa firebase wange oyo ani Devi kati okumupangisa atazize n'okusaba sente zigula ekibanja atandikira mu bumbi kubeera na pulezidenti muganda wange omuso gwa waiswa ekintu akitambuze najjinja yakkiriza dda ani omulago oyinza okungamba Kyabimu nalende baatidde dda Kampala penga ali bulungi emmere asiiba agirye omukazi yawasa yamala kwatula nti bibo power ali mu kalanki abakuza kuba fani be kati ogenda kungamba kyekirala mugenda kungamba kyekirala ndagamuntu yo mwagifunye we mubeera mmwe Masembe fired ebintu byonna tugenda kubyogerako ebyo byonna Masembe fired naye nga ndagamuntu kati ekisinga okuba ekikulu tufune ku ndagamuntu eyo akabonero manvuuli Bobi tumutekeyo irenge encha kijje kire kubira kibi nnyo era encha nsiba nkibajjukiza encha kibi ne ku Sunday ndeta Edirisa Musuuza bwe mala jjo were encha ku Sunday Edirisa Musuuza ayina ebibuzo byazi bintu bazija bambuza ebagala okubuza Edirisa Musuuza osanga nasala opate jawagira kwayogeza nnyo ebirimi ennaku zino so ja kuleta nnyo Edirisa Musuuza twakoze ne program era bane genda fuluma lere ya Edirisa Musuuza ku Sunday ati buli ejemvudde we jabadde eyo na kiki nebigenda byogereko n'abantu bazipulira mbavuka bamutuma abogerere ebenjagala atubulire ayogeza nnyo ebirimi misibitegeera mwe mube wano mwe kusane mube wano just mwe mubeere wano muve ku birala mwe mbegayidde mubeere wano bagala kuba kigenda kuba wano mugudu bagutegeera kati mukambwe guze mu propaganda atabuse mubeere wano ya rabbi amu bacha nno gana ne bantikka kati ngoyambala ku uniform ky'abasajja ng'osiibula munsabire nga ggawole mbaba olwa mbuza mbwizi tukusamu mane clear yonne munedda tenyinza okugamba kiri kimufuna ndaga muntu guno gwe mulamu okutambula gwa Kyagulanyi era Musuuza muleta ku Sunday naye atubulire era tujabbira abantu maze okulonda ebirala mujabbiwulira nga tumaze okulonda sawa zino tukyalina budde tusanyira mu budde bingi ebituyitako muwulidde temuzanyisa kye bayita budde nga tugenda genda mu kye bayita electro temuzanyisa kye bayita budde ebirala bijja kujja dda budde tetulina singa ebimu tubyogere tudde tetulina tulina budde bwa Kyagulanyi tunabijjabwa twambaye uniform z'abasajja tuddeyo tukole Friday oli obinga abaana beeyambudde batenga boziri eno ku beach bambadde zingundi zintevunya zonna ennimi zisoose mu gistring abaana bali wane ennimi zibasoose mu gistring negolonya mata g'abaana ate penge nakola kyenasigalira penge waawe kangene nji yesiba nange nno mbagala nyencha mubeere kategedde mbadde kaba 1016 manya 1016 nemwe mumala okutambuza obubaka wano mbagambe ekya sawa 3 manya sawa mwendo ogw'ekiro ogw'emisano ogw'e Uganda muliro olubuto lwalema tujja kulogera tujja bimubuuza kijja kyo kubanga bulema mangu ago omusajja amukoze olubuto tujja bimubuuza zibitibwa penge ebyo bimubuuza yamanyo baana biddamu watabiddemu zenja bimubuuza Musuuza nzo kumuuza lema wati bamufunyiza mangu olubuto nja bimubuuza ajja kubiddamu mbagala nnyo bannaye naye ng'enkya faya mbabuuzizaako mulagundi yange ngenze kunoonya kasente